po jako akawuwo. Abalimi ebitundu 85 ku 100 mu disitulikiti ekasese bali mwanyi nga kubana ebitundu 80 balima kika kya arabika ate ebitundu 20 balima kika kya robusta era nga buli mwaka ttani z'emmwanyi ezisoba mu mitwalo 25 zezifulumizibwa mu disitulikiti eno. Wabula wadde nga guli gutyo mu kiseera kino sitowa z'emmwanyi ezisoba mu 100 saako ne factory eziri eyo mu 30 bye byaggalwawo mu disitulikiti eno y'ekasese. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi mu ggwanga Uganda Coffee Development Authority ng'enta bw'eva kubakolera mu bifo ebyo okufulumya emmwanyi ezitatuukana na mutindo. Kati ebbanga liweze lya ssabbiiti 3 bukyanga envumbe neeteekebwawo nga mu kiseera kino abaali bakolera mu bifo ebyo embeera bazitoweredde era ng'okusinziira ku bamu ku abo be tuwayizzaamu nabo tebakyasobola wadde okuyimirizaawo amaka gaabwe. Kati okubonaabona kuno kwe tuliko kulekana abaana baffe bano tebagenda kusoma ate bonoonese ate mwagala nti no tukole ki tubasomese mwatugaddewo kati tumaze omwezi mulamba. Wetumalidde omwezi mulambo ogwo tetulina kyakulya, tulina abaana, tulina abakazi. Ssaabawandiisi w'ekitongole ekigatta abasuubuzi b'emmwanyi ekasese Kasese Coffee Traders Association Joseph Bwambale agamba nti basuubuzi banne obutagoberera mateeka na biragiro ebyateekebwawo ekitongole ekibatwala we wava kalumanywera nga n'abamu kigambibwa nti bali batandise okufulumya emmwanyi ezitannaba kukala. Okay, I cannot generally say it is the farmers or the farmers or who, but we are all concerned. When it comes to a business community, of course we are concerned. They say our coffee is not good. It's being mixed. So they want us to do better business. Wambala agamba nti okuggalawo ebifo byonna kyalinga kibonerezo wabula nga kati olw'embeera bano mwe bayita omuli n'ab'omu maka gaabwe okusiiba n'okusula amakaya baboneredde era ng'onakakasizza nti singa envumbe eno enaabaggyibwako omutindo gw'emmwanyi ekasese gwakuba waggulu. The due period that we have spent when we are closed, that we can do this better business. So we have spent actually 3 weeks without working. Our people are starving. The whole community is starving. The traders are starving. The farmers themselves also are starving. Wabula kaweefube waffe okwogerako n'atwala ekitongole eki Uganda Coffee Development Authority mu disitulikiti Kasese ku nsonga eno agudde butaka olw'emirimu emitongole gy'abaddeko. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wetumalidde omwezi mulambo ogwo tetulina kyakulya, tulina abaana, tulina abakazi.